Wano kati wano watuuse si wabi. Abaganda bange mugamba mutya? Ono amannya bampise King Juice the Rock Master. Erinnya eryowakanzeerwa ebembera Joseph. Ndowooza mulaba kinabadde ngezaako bagamba jjo nawandiise leero ndikoodinze vidiyo eno osobola ogiraba gwe wenna omwana omuwala ali ebweru. Ye ssaawa oswaza abo bonna abakuyita Kadaama. Ne bawooza mbu Kadaama manyi abantu boogera tebakisira kunnuma ng'abantu boogerera bakadaama kinnuma nnyo. Naye leero njagala mulabe kino nti ogwe wenna ali ebweru osobola okugula akantu ko n'okazimbamu ate ku ssente zitali nnyingi ate ng'ogenda okudda nga weeyagalira mu kizibu n'oboozimbamu luumu emu. Wallahi nkubira n'oboozimbamu luumu emu tewali muntu ayinza kunyooma. Era mbadde nsaba gwe wenna ali ebweru alaba vidiyo eno olaba wano awantu wendi ono omwana munnammwe ali wabweru nga mmwe okitaddewo. Bw'omala okiteekawo buli mwezi n'omanya nti bakolako buli mwezi bakolako ogenda okumaliriza emyezi gigyo ng'ennyumba omaze ogiyimiriza nga weeri ng'abaasema mbuno Kadaama nga basula mu myala naye nga gwe ate ozimbye ennyumba nga basula bubi nga basula babakonkona naye nga gw'okomawo ng'ogenda mu nnyumba yo. Gwe wenna omwana omuwala ali eyo ebweru nkwegayiridde essaawa ozuukuke gula kapuloti kozimba. Nze bino bintu bye nkolamu. Ono taliiwo ali bweru ye yaneesize bangi abaneesize Sono yekka ngula bintu yawe ne mbateeka ne mbazimbira. Sono naawe ali eyo nvudde ne ŋŋamba kanjugireko namwe baganda bange abali ebweru ye ssaawa mukimanye nti tukole kino na kino tusobole okuba nga tuvaayo. Bw'oba osobola okuneesiga oba osobola okukola otya ogule gundi oteekemu amatafaali go nkugulya matiyo ne muteekerawo ate ku ssente ezitali nnyingi nnyo noonya abantu abategeera tuseera. Ennyumba tugiteekawo ate netalya ssente nnyingi ku ssente entono ogenda okumaliriza ng'ogikoze mpola mpola mu ssente ezijja empola nga kyakukwata mpola ng'ate tobbiddwa ate nga naawe kennyini olaba nti ddala mu butuufu bankoledde ekintu. Gwe wenna abanga oneetaaga okuba nga nsobola okukola kino ekintu wandibadde onnoonya kati tusobola okukwasaganya ekintu mu mpola nga topapye mu mpola nga ssente bw'ozifuna omwezi nga bwe zikola ku kintu kyo ogenda okudda nga weeyagala. Ebisingawo ojja kugenda ku WhatsApp yange eya 0757149473 osobole okujja mu Smart Construction kuba ye gundi yange gye nkozesa. Osobola okukola ekintu kyo mu mpola nga topapye ate ku ssente ez'osobola okuba nga mutuufu naawe osobola ozitambuza omwezi. N'omanya nti nfuna akadde kamu buli mwezi tusobola okukwasaganya nti maama omuwaddeko emitwalo 10 ng'eri omwana wange mpaddeyo emitwalo 10 temitwalo 8 tutentekanyiza tutya nti bwe kiti Jose tulinawo emitwalo 8 nti tulinawo 7 tukoze eki tukole kino. Ebyo by'ebintu kale byenjagala tukole mugenda okudda nga mulina nawe kyoyinako. Nange ndigamba mu butuufu nyinayo abantu 2 oba abantu 10 abaneenyumirizaamu. Amannya nze Lwebembera Joseph King Juice the Rock Master. Mwebale nnyo mwebalire ddala abaana bali ebweru. Ero step ya 2 mwena ate step y'okusatu era ngenda kubalaga buli step gyengero tuwako ngenda balaga nsobola okubalaga nti mwenna abali eyo ebweru musobola so first hours nakafuna abantu abali ebweru bali 4. Mwebale nnyo mwe nasigira boogera mannya naye mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga mwaneesize era njagadde temunyiiga njagadde tusobole okwagaliza ne baganda baffe abali ebweru basobole okumanya nti ssente anaaba alina ssente entono asobola okutandikako ekintu. Gwe n'oba olina million 2 zisobola okutandika okugula matiriyo n'oba olina million 3 zisobola okutandika ekintu toweenyuma na ssente z'olina. N'oba olina mitwalo 9 n'oba olina mitwalo 9 zisobola okutandika okugula matiriyo toweenyuma muganda wange na ssente z'olina otandika okukola ekintu. Eyanza gino eyanzege ebisigadde mubeere nga mungoberera ngenda kubalaga step ku step tugenda kuwangula. Mwebale nnyo ebintu ebyo. Eyo step eno ya 2 eyesooka ya kugula ploti ey'okubiri ndoza mugiraba kati ey'okusatu naye nga tugituuseko nja gikubalaga. Mwebale.